Taata abadde akozesanga omwana. Taata akutte omwana wa Kadaama myaka 12 byatandika bitya obutambi video z'enjawulo byonna bikuleetedde maaso byatandika bitya byategeerekesebwa bitya omwana yayogedde atya n'ebirala bingi nnyo mbikuleetedde maaso otuula kalira uliriza nenga society aspirita gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media Call subscribe for more updates like share and comment welabira okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya jana airport pick up nyongera basaba mujje mpagire baddiya abaana b'ejjinja mundaza omukwano nsaba n'abalala mujje tutambule ffenna muneesige matamuze ku layisi tukyusa ne ssente eri mwena abakumawo ne ssente zammwe ate nga tezitemeddwa nga batema ssente ku airport muneesige matamuze enamba ffe 0704444058 mbalinze katweyongereyo naye nga bino byampuna. Kadaama yalekera taata abaana be munnange yagenze okukizuula oba amawulire gagenze okuvaayo oba obutambi obw'enjawulo nga taata bulijjo akwata omwana we omuwala nga bulijjo gwe yeekakaatikako. Kankulekere video. Mwebe mugukola naye abaana bammwe bwe mwaleka ewaka mubaceekingako oba. Kadaama wuuno yaleka omwana we yaleka abaana ewaka ne taata waabwe omuwala wa myaka 12 omulenzi wa myaka 10 naye munnange taata abadde akozesanga omwana. Abadde akozesanga omwana. Mama amanya atya munnange baali ku ssomero nga ttica munnange kyeka Katonda yayitira mu ttica ng'abuuza abaana bannange mumbuulire buli omu obulamu abusanga batya ewaka eyo abazadde babayisa batya embeera eri etya ewaka mu mayumba gammwe. Munnaye ng'omwana awanika omukono ng'agamba ttica nze nja kukubuulira naye sigenda kukubuulirira wano. Munnange nga ttica amala okusomesa nga akwata mwana ng'agenda amuzza wabbali ng'amubuuza kiki ekiriwo. Omwana ng'agamba ttica taata ankozesa buli kanaku taata ankozesa. Munnange ttica nga banoonya nnamba ya maama nga bakubira maama yali wakuddayo mwezi gwakubiri ogw'omwaka guno naye teyaddayo n'asaba Omuwarabu n'amwongezaamu kawo omwezi ogwokuna era yaddayo mu gwakuna. Munaye bwe yaddayo ewaka nga bakwata musajja nga bakola ki nga bamusiba naye Kadaama be bano nno ng'akasente konna abadde akaweereza musajja anti munnange bba wange tuvudde wala taata w'abaana bange biki. Omusajja nno yabadde agaanidde n'ebiwandiiko n'endagaano z'ewaka. Bamaze kumukunyaakunya ku poliisi si kwe kukkiriza n'abiwaayo naye nga yabadde abigaanidde n'akasente ng'agaanye okukajja mu bbanka. Bannange byonna mubikole omwenge mugukole muceekinge ku baana bammwe muceekinge ne ku ssente. Abasajja amaaso g'abakanudde tebakyaliko baana tebakyaliko ntikki. Ateyongerayo kyannaku ddala so abakyala mubeere beegendereza ani gwolekera omwana naddala ng'omwana wo mwana muwala omwana omuwala tebamala gamuleka buli wamu. Abasajja tebakyalina nsonyi yadde n'akatono. Taata wootuukira okusalawo otandika okwambula omwana wo omwekakaatikeko ku bakazi abayitirivu abali mu nsi eno osalewo otte future y'omwana wo omwonoone. Abasajja kati nsolo mubeere beegereza muceekinge ku baana bammwe abantu bwe mwabalekera. Nabagamba ino kyano nteekako videos kuyamba bakadaama bannange wenna ali eyo nga olina by'oyitamu kubazibula maaso n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowe eryo naye nga katweyongereyo ne vidiyo eno ate nyongera obajjukiza nti mwerabira okukozesa comment section okuyamba ku bannaffe abayita mu comment section n'abaako kyafunamu ekyokuyiga. Sitole gye ngenda okwogera
ekaabyamuoko ku maziga naddala omukazi ng'omusajja yakulekera abaana n'oyola omwana naye ng'omwana akufuukidde ekizibu. Nsaba buli muntu yenna asobola oteeka comment ku vidiyo eno onnyamba oteekeko comment. Maama ono amannya ge ye Nannyonga Kulothum. Maama ngenda kumwogera amannya olw'ensonga omwana we Brenda Anyokoti agenda kumuttira mu kiyumba gye bali e Saudi. Maama w'omwana amannya ye Nannyonga Kulothum. Omwana ow'obuwala afuukidde nnyina akayinja mu ngatto gwe yeeyolera nga ne kitaawe yamusuulawo. Maama n'akuba amabuloka n'akuza omwana n'atundanga emmere n'ayozanga engoye ku byalo. Ye Brenda Anyokoti. Maama ng'akeera ku makya ng'agobera ku Brenda Anyokoti eby'okugenda ku kyeyo. Maama akuzeemu kati alina emyaka 4 naye akyatoba mu ggwanga erya Saudi asobole okubeezaawo abaana be kuba alina n'abaana abalala baaweerera abali mu Uganda. Maama ng'agobera ku mwaku wa mulabo yatambule asobole okubayambako naye nga w'omanyi ng'era omwana alaba embeera ze omwana tategeerekeka. Maama mu kugoba eby'omwana okugenda ku kyeyo byagaana. Maama we bigaana asalawo ye ng'omuzadde agamba nti nze kangezeeko. Maama agezaako kugenda ku kampani yeekolera passport mukama amuyamba mwezi ogwo atambula agende Saudi. Bw'agenda Saudi afuna ekiyumba akola contract yeggwako emyaka egi addayo e Uganda naye mukudde e Uganda nga bano abaana bano abalala bamugamba maama Brenda atuyisa bubi. Yapaala n'ava ne mu ssomero n'adduka bingi bye saagala kugendamu nnyo naye obuzibu we buli wano wenjagala tuweere maama ono amagezi. Maama ono nasose ne muteekako mu WhatsApp group yange kubanga eggulo n'addepulira saagala na kwogera. Maama n'esooka ne mukatako mu group yange awo abaana ne bamuwooyawooya kuba yabadde akaaba nnyo ng'avudde mu mbeera kuba n'eggulu baalwanyeemu okwo ne muwala we. Kati ne muteekako eri mu group abaana basobole omuwa ku magezi engeri gye bali nti bonna abali mu bakadaama. Maama bw'akwata omwana n'amutwala. Maama bw'atuuka e Saudi Arabia ng'amazeeko contract bw'akoma bw'adde e Uganda mu vacation akomawo ku kyeyo. Kati bw'akomawo mukama we amugamba emirimu gikuyinza emirimu mingi. Noonyaayo omukozi omulala akole ki akuyambeko oba oleeta wa family oba oleeta lisiina buzibu. Kati maama kye yasooka kulowooza ku muwala we n'agamba omwana wange namugobera ku by'okugenda ku kyeyo n'agaana. Lwaki bwe mba nfunye chance eno ng'ate wendi walungi emmere njirya buli kimuwe ekiri omukazi tayomba talina buzibu lwaki sireeta omwana wange ne tukakkalaba ne tusobola okuba obulungi. Maama ng'ayitiramu muwala we ng'asanyuka nnyo nga mugamba maama era nja kukyusa era nja kuba mulungi maama nja kukwagala maama weebale. Maama ng'asindikira mwana sente emitwalo yasooka musindikira 8 ng'agenda ku kampani kubajjukira kampani eri gye baali baagitwala kampani baali ba passport baagiwamba nga balina okubasasuza sente mbu babaddize passport nga maama akwata sente ng'asindikira muwala we ng'agenda ajjayo passport. Kati nga naye w'omanyi nti omuwala bw'ono yali tayagala muteekako nnyo mbeera ate kugaana kuleeta mwana we kuba yali yeeyamye omuwala bw'omugulira tiketi ne visa. Kati ye ate bino ebiralalala bino ng'omuwala butajja biyingira nnyo ajja kumulemesa amugamba omukozi kamugule wano. Kati mune maama nga yeetuluba obusente be ng'akwata mwana we Brenda Anyokoti ng'amutwala Saudi Arabia. Ye mwennyini ne mukama we beebeenonera omwana ku airport. Maama nga musanyufu nnyo mwana wazze ku kyeyo. Munnange maama teyamanya nti omwana mu kiyumba mwali ayagala na kumutta. Maama ng'akwata mwana ng'amuteeka mu kiyumba. Maama akaaba amaziga omwana we yennyini gwe yeezaalira abula okumuttira mu kiyumba. Omwana avuma nnyina. Omwana oyo Brenda Anyokoti yatuuka n'essaawa n'abulookinga nnyina ku WhatsApp, ku Facebook, ku Twitter, buli wamu yonna n'abulookinga nnyina. Gwali naye mu kiyumba gwe basula bonna mu ruumu y'emu. Omwana tanyega nnyina. Maama agamba omwana tamuyinaako obuzibu bwonna. Yagezaako n'okumugamba n'amugamba munnange naawe nakuteeka mu ssente ng'ojja. Nyambaako ku batoobo olaba ndi mu kubaweerera ate nkaddiye njagala kuzimba nzireeka. Yamugamba ebyo walina obikola ng'omuzadde tompowogganira. Walina obikola ng'omuzadde. Omwana avuma nnyina. Omwana yeebaka agolokoka ssaawa 5. Kati omuwala bwe yatuze essaawa n'amugambako ku muwala n'amugamba nawe omwana we kyakamulemaganya njagala kumutika naye yaawooyawooya engeri ye gy'aluddewo. Yamugamba nedda kasitenze emirimu ngikwasaganya tukwasaganya mpola kale ateekawo embeerera gw'omuwala bwe nti tebalina buzibu. Naye omwana atadde ku maama we embeera era eggulo baalwanye n'omwana ne balwana.
Mama yatuse sawa nga awulira azira jukira akuze ali ku kyeyo sawa yo n'omukazi ajja kutuka afe bagambe nti Omuwarabu ye yamusse naye ng'Omuwarabu agamba talina buzibu Omuwarabu emmere agibawa kuba mama yafumba emmere agibawa bulungi buli kimuwe ekiri naye omwana we yennyini yamufuukidde ekizibu omwana amuvuma amulengezza ati tamwinamu nakatibwa nti yennyina amuvuma n'amwogoloza agezezzaako muwa abantu ab'enjawulo boogere n'omwana buli gwamuwa mu blockinga buli gwamuwa muvuma famire ya Nanyonga Kristi ku Luthuumu bwe mulabanga ku Luthuumu ng'afudde temugamba nti bakama be bamusse muwala we yennyini yajja okubanga yamwettidde kubanga omwana yamugamba ye kino ekisirani ky'omukazi lwaki kinfuukidde ekizibu abantu babeera n'abazadde abategeera nze nina kisirani naye nga maama we yakeera ku makya n'akuteekamu sente n'akutwala ne ku kyeyo essente ze bwazikola zonna azimalira ku sheyini ashopinga engoye okufaako obufi maama ye bwagezaako n'amugambako nti mwanange eno twajja kukola tube bulungi nakuleeta osobole okunnyambako onyambeko ne ku baganda bo nze essente ezange z'abakadaama essente ezange za kyotonyumiza bw'oba wamperera oba wandabirira gwali mugaso gwe byali tebinkwatako omwana avuma nnyina jukira bali mu kiyumba eki mama yatuse sawa n'agamba oba nveewo ngende nnoonye wala ne mugamba gye emyaka 40 gy'oyina tokyalina gy'osobola genda ate mama ekyumba kyalimu bamwagala okufa obufi okitegeera ne mugamba gye emyaka gy'olina tokyasobola genda n'atuuka n'agamba oba nti so omwana muze e Uganda kati kwegamba ali awo yeebuuza ekyokola takitegeera omukazi amugamba oba omwana amukooya amutikka amuzeeka muwala bw'atikka omuwala amuzeeka kati ate agamba omwana ate kwegamba ali awo gwe bw'obeera nga yeggwe muzadde osobola kola oti omwana we tamunyega omwana avuma nnyina nze natuze okuteeka omukazi mu grupu nga ndaba omukazi ayinza n'okwetuusaako ekikyamu ate jjo nadde mpula saagala kwogera nga mpulira bubi engeri ennaku zino gye ndi omulwadde n'ensooka ne mukatako eyo mu gurupu naye omukazi yakaabiza buli muntu w'amaziga omwana yabulookinga nnyina buli wamu keebere tiktok account buli wamu yamubulookinga tayogera na nnyina kyokka nga bakola mu kiyumba eki essente ze bwazikola tamanyi na kyazikolamu wadde n'okumugamba nti oba maama kale baganda bange baweerezeeyo $2,000 tasobola kati gwe bw'obeera nga yeggwe muzadde osobola kukola oti omwana omuleka ne bamutikka omwana amuleke bamutikka bamuzze e Uganda akoze atya Bulenda Anyokoti oyo maama wo bazadde bangi tebafa ku baana naye maama wo bw'aba yeerekereza n'akasente ke n'akakuteekamu n'ojja lwaki towulira maama gwani agenda okubeera nawe nga n'ennyoko omuyisizaamu bw'oti amaaso maama wo amaziga gaakaaba gwe omwana gwe manyi gye gagenda okutuusa bana omukazi akaaba famire ya Nanyonga ku Luthuumu Nanyonga bw'afa temuwaayiriza Omuwarabu nti yamusse muwala we yennyini yajja omwettira omwana yennyini yagenda okwettira nnyina mu kiyumba mwe bali Nkimanyi ku vidiyo eno abazadde abasinga banyiivu bwe muwulira ebintu ng'ebyo naye oluusi bagamba tosala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi okimanyi nti waliyo ne bamaama abali toxic eri abantu abamu nga bagamba nti omuzadde tasobya biki maidi okyogera omuzadde takusobyangako naye omuzadde lwali kusobya lw'olikiriza nti n'omuzadde naye asobya jjuka nti n'omuzadde naye muntu naye kitonde Katonda yamutonda butonzi naye muntu naye akola ensobi ne waliwo abakola ensobi ezisukka nga bazikola intentionally ate nga bo bali muliri erinnya lya muzadde tasobya oba byawandiikibwawa ng'oggyeko bino eby'Abaganda naye ng'omuzadde bw'abeera takusobyangako lekeraawo okugamba nga bannammwe omuzadde tasobyawo oli musiro okukola omuzadde bw'otyo ne bw'otyo biki weewulireko owulire ne ku sayidi y'omwana. Aha Bulenda Anyokoti ne maama we Nanyonga ku Luthuumu eno ye video gye nsembayo okubateera ku social media. First of all ngenda kwebaza abaana ba Fatuma family tetulemererwa wakiri okulemererwa twonoona tugezezzaako at least ko ne tufuna omwana ow'obuwala Bulenda Anyokoti era naye ne tumugatta mu WhatsApp group atunnyonnyole lwaki maama wagamba agenda kumutta era lwaki alemesa maama w'omulimu ate nga maama we ye yamuleeta. Ono ye maama, ono ye mwana ow'obuwala Bulenda Anyokoti ali mu uniform. Omwana ono bwannyonnyodde ensonga ze tulabye nga naye mutuufu. Maama nga bwe mumanyi ba single mother bwe tulabirira abaana tuba tubasuubiramu kingi.
Maama asuubira kingi mu mwana ono yaleme kubeera nga yeerekerayo. Nze mu nsonga zaabwe zonna nga bwe tuzirabye bwe ziri, ate obukuubagano bwabwe buva mabega. Kuviira ddala nga maama anobye, maama abaana ndowooza baamufuukira badeni. Najja nga abalangira ebivumo bingi nyera nga emutumanyi basingo mother. Bwe tulangira abaana kitawo ampaaki kisiraani gwe walumbe gwe nja kukuba muziinaziina gwoba okitegeera. Ekituufu kiri nti tukomekkereza nze mu kulaba okwange nga maama alina okwawukana n'omwana, omwana agenda anoonye kampuni endala akomewo ku lulwe ayawukane ne maama we, buli omu abeere mirembe. Kubanga sisita wa maama bw'ayogedde ate nga naye olaba mutuufu, kuba bonna tubadde tubalina. Omwana ono naye alina ensonga ze, ate ne maama alina ensonga ze, naye tebasobola kubeera bonna mu kiyumba kyekimu. Maama alinamu kali akasingo mother, nakuweerera nakulabira buli ssente gy'okola olina oggimpa. Maama alinamu kali akasingo mother nti buli ssente yonna gy'okola nina okumanya wa weeraga. Nga bw'omanyika komandi k'abasingo mothers ako nze kensinza okufuna musigenda bannyonnyola bingi, naye nga nnyongera okubajjukiza nti abaana ba Fatuma family, thank you so much, ogwo mulimu gw'onsegera gw'omugukola waakiri okulemererwa mwonoona. Munoonya up and down yetufuna side zombi, kubanga maama yatukaabizza amaziga eggulo lyonna. Maama atukeereddemu ne tukeerera mu maziga ne tugaddamu bubi nnyo. Oba onfuna kati nga tulina okunoonya solution tufunye tutya omwana ono, naye tumanye side ye. Oba munfuna. Ekirala kyengendo sembayo okubagamba munoonye ku WhatsApp group ezirimu amagezi. Nabagamba tobeera mu WhatsApp group erimu buseegu. Tobeera mu WhatsApp group etalina kyekugattako. Tobeera mu WhatsApp group etalimu inspiration. Nga tulina kyogenda kulaba kyonna kyonna kikuinspiringa. First of all, bwe nali nkola group eyo najja ano ku social media naye njogera nga njikola. Banji baagiyingira, banji baagiddukamu. Ekintu kyonna bwe kiba kyakatandika tekibuumi nga gwe nga bw'oba oyagala. Nze Fatuma kye neebaza Katonda kiri ekintu kimu, bwe mba nasazeewo okukola ekintu gwe ne bw'oleeta guleeda tonsiguukulula. Gurupu yange erimu ebintu bingi, ate abaana bagifunyemu ebintu bingi. Nga n'essaawa ya leero tugenda kugabana ku bintu ebikalu bye tugenda okugula. Abadde njagala kuwagira pe home Uganda. Kati ate njagala kuwagira ono omusajja Nantongo gwakubira akalango bambi, kuba ne Nantongo kano nako njagala kabi bulungi. Kati kasemanya Japan kati ndi awo naye nga tugenda kugabana ne ku bintu ebikalu ebiwerera nno ddala. Gurupu yange ebaddemu ekibiina for almost kati emyaka 2 n'ekitundu. Ng'ekibiina mwe kiri ate nga kitambula, ate nga abantu bafuna akasente kaabwe. Kubanga ffe basingo mother twetaaga ebintu ebitukulaakulanya ng'awamu. Akasente kana ak'ekyeyo omukalaba tukakola naye kalina engeri gye kadduka. Kalina engeri gye kafubutuka fru nikagenda. Naye mbakuwe musuula 5 ne mmanya nti omwezi guweddeko tugenda kugabanayo bwe ziti. Ozoovu zibikirayo n'ebituli bya fees ebibadde bikubanja, naye nnyongera okubajukiza sikyayongeramu bantu. Era abalimu bw'ofuna obuzibu n'endaba nga bwetaaga banno okuyambako nkugattayo we buggwa nga nkulimuvinga. Abaagisigalamu baagiwangula, sikyagatta mu balala. Oba munfuna naye nga abagirimu bagyenyumirizaamu. Nze siremerera okulemererwa nnyo noona, nze bwe neesimba mu kintu paka ku ntikko. Ate tujja kubeera paka Uganda. Ne bwe tulisigala 10 tujja kubeera paka Uganda. Nze siremererwangako. Naye nga Brenda Anyokoti ne maama we ensonga tuzimulungudde nga Fatuma family, era ne tukwakanya ku nzikiriziganya ne kiggwa. Kiwete. Ajena airport pickup nyongera basaba muje mumpagire baddiya. Nsaba ku buwagizi bwammwe. Jena airport pickup tetuseera tetugoba ssente, tukyusa ssente, kabibwa msana kabibwa kiro, tukola kabibwa msana kabibwa kiro. Eri abaana beeralikira abakoma ku airport kiro, abakomera mu fly Nancy, abakomera mu Qatar, Ethiopia, Egypt, ezenyenye ezituuka ekiro. Temweraliikirira nga Jena airport pickup wendi nkola kabibwa msana kabibwa bwa kiro, tukyusa ssente nazo kabibwa msana kabibwa bwa kiro. Muneesige matamuze ku layisi. Enamba yaffe 0704 44 45 8. Nebaza mwena abala video yange to the end ne mulabula nga temuskipinze mikwandi musimusaba Katonda abe byemusinga okwagala. Channel Media ko kyali, subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwelabira okunyiga notification bell obenga notified renteko video empya.